Ekitongole ekikola ku ndagamuntu ekya NIRA kitegeezezza nga bwe kyakawandiika bannayuganda abasoba mu bukadde obusatu mu bbanga eritannaweza na mwezi bye baakatandika okukolera omulimu guno. Abatuuka almost abatukunutiza mu miliyoni nga 3. Okusinza ku Osborne Mushabe ngono ye mwogezi w'ekitongole kino agamba nti ekitongole kirubira okuzza obujja density z'abantu obukadde 15 n'abo abagwamu. Kutegeeza nti bwe tutukira ku ssaawa y'okugenda Ekome oba mu bifo ebirala tujja kuba nga tudeployinga computers nyingi nga bazze wali mu Pewosa mu Lubiri mala be computers twabadde nazo almost computer nga 50. So wano twaze ne computer emu ekitegeeza nti obo abantu bono nga bagala kwewandiisa buli alina okulinda lopo ewandiisa onolevo kayono ewandiisa oli ewandiisa ayo twatulina computer nga 10 tolwakolako ki mulundi gumu. Mushabe kyokka asabye bannayuganda okuwandiisanga n'abaana baabwe mu kiseera kino nabo bafune density kubanga naguno omukisa weeguli. Ekibono kyo kirimu kasita oba olina nniimu oba olina endagamuntu yo kiba kimala okuwandiisa omwana wo. Obwedda tubadde tubasaba birth notification records naye kasita oba osobola okuleeta endagamuntu eyo oba nniini ng'omuzadde tujja kuba nga tusobola okuwandiisa omwana wo. Ono agumiza abazadde abawandiisa abaana baabwe mu masomero gye buvuddeko ne bafuna ennamba oba giyite NIN n'ategeeza nga ky'ekiseera okugenda okuddayo bakebere era babeeko bye bakyusa mu ndabika y'abaana baabwe. Oli wa FDC oba oli wa UPC so bwe tuva wano tujja kuba nga tukwatagana ne mukulu waffe leader of opposition okulaba nti n'abebibiina ebirala ebyobufuzi tusobola okubatuukako okulaba nti tubawandiisa ate buli omu asobole okuba nga afuna endagamuntu oba density. Then nga tumaliriza omuntu wadde tuwandiisa abannayuganda bonna oba tuli mu kuzza obujja endagamuntu z'abannayuganda bonna naye essira tulutadde ku abo abalina endagamuntu zaabwe nga zaagwako omwaka oguwedde oba nga zigenda kugwako guno omwaka. So tubadde tubasaba nti kasoba oli mu kategole eyo oba mu kibinja ekyo tusaba nti okisobala ng'ekintu kikulu osobole okujja okulaba nti osobola okwewandiisa oba n'ozza obujja endagamuntu yo. Naye ekirala tubasaba nti abaana baffe bamusaayi muto temubaleka waka wadde nobanga yakazaalibwa niremuwandiika nemuwaniine then bwaweza emyaka 16 tuba tusobola okumuwa endagamuntu eyo oba densi. So bwe buma mujja okwewandiisa oba okuzza obujja endagamuntu zammwe. Ekitongole kya NIRA leero kibadde mu Parliament mu kuzza obujja density z'ababaka nga ku luno babadde bawandiika kulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi. Ssenyonyi awanjagidde aba NIRA okuzibikira emiwaatwa gyonna mu ntereeza y'okuzza obujja density zino naddala nga basasula abakozi. Era n'abakozi bamwe abamu abali mu field beemulugunya abamu akasente kaabwe tebakafuna ate nga balina okukeera bagende batuule bakole emirimu gino balina okulya balina wakati guno mulimu for this period ate nga sente Parliament yaziyisa. So awali omulumulu obwo tubutereeze abatannafuna sente tukimanyi lwaki tukigonjoole abantu bafuna akasente kaabwe kubanga bali mu kukakolerera. Era tusaba NIRA density zino empya katusuubire zinaafuluma mangu bwangu kubanga wayitawo akabanga gaffe abeewandiisizza density zaffe empya tetuzifuna kati n'abalala bajja nabo kutassaayo nnyo mutima nga bagamba naye ne bana abeewandiisa ebbanga liise tebafunanga zi ID zaabwe kati kijja kugootaanya enteekateeka eno. Enteekateeka y'okuzza obujja density yakumala emyezi 6.